neyanza nnyo neyanzeege amannya geego Busuulwa Fred Koloneri owakamwanyi. Buli wembeera wano abantu bambuuza lwaki engatto ze nyambadde tezifaanagana, naye olwaleero njagala okubannyonnyola lwaki engatto ze nyambala tezifaanagana. Engatto zino ngenda kuzijjamu nga 16 January 2026 nga Honorable Abedi Bwanika amaze okudda mu Parliament. Ndi munakuwavu nnyo olw'abantu abaavaayo ne bajja ne beesimba ku Honorable Abedi. Kyova olabanga engatto z'ennyambala zino tezifaanagana. Ekikolwa ekyo kya ttima kirimu enge ekkokobereze n'effubitizi, kubanga bannaye Honorable Abedi kiki tumubanja. Kaakati ate ne tutakoma okwo era n'ennyongera okunakuwala nti ku bantu ate be baaleeta okumwesimbako nga tebamanyi na mulimu gwe bagenda kukola, bali mu kifo kikyamu. Kubanga Uganda nsi eyali ettwale lya Bungereza. Official language ya Uganda lulimi Luzungu, kye bayita English. Mu Parliament teboogerayo Ludicha, teboogerayo lulimi lulala lwonna, boogera lulimi luki? Luzungu. Kati first qualification nga tonnaleeta birala byonna olina okuba nga osobola okwogera oluki, nga ne byoyogera obitegeera era ng'osobola n'obbinnyonnyola. Kati bw'obanga bakuleese buleesi kyekisooka ate nga n'oluzungu tolumanyi, angomba sirabawo kalulu. Kakati nze ng'omusajja ow'emmwanyi nakola okunoonyereza mu constituency ya Kimanya Kabonera nga amawulire galaga Honorable Abedi Bwanika yagaba emmwanyi nnyingi nnyo, naye nze sikolera ku bigambo. Opinioni zonna ziraga Abedi Bwanika yawangudde ku bitundu ebisoba mu 8 ku 100. Ne neebuuza lwaki, ne ŋŋenda nga ntambula nju ku nju ne nnoonya abantu Abedi Bwanika be yawa emmwanyi. Ekyansanyudde essaawa eno tuli mu kunoga emmwanyi endagasa ze bayita ez'ennyama eya Christmas. Abantu balidde Christmas ku mmwanyi za Abedi ne school fees tugenda kumusasula ku mmwanyi za Abedi. Olwaleero nziza okukola ebintu bibiri. Nina obubaka obwa Deputy President wa National Unity Platform Oweekitiibwa Muwanga Kivumbi bwe yantisse, mbuleetedde bannakimanya Kabonera era yamaze otuwa sigino wajje tugenda okutiikinga. Obubaka obwokubiri tugenda kubala akalulu ka Kimanya Kabonera nga tusinziira wano olunaku lwa leero. Abantu bonna Abedi be yawa emmwanyi nga yakayingira mu Parliament natambudde nju ku nju buli muntu nga musaba mpeeye emmwanyi eki, emmwanyi emu bweti. Ne ŋŋenda nga mbayitamu bonna ne kuŋŋaanya obululu bwa Abedi nga buli maka nzijamu kamu, sibaze basenga bajjajja bamaama bani, nga buli maka Abedi ge yagabamu emmwanyi bampaye emmwanyi ki? Leeta akakutiya kange tubale obululu bwa Abedi tuve wano, siina birala. Kyetwagala ebyobufuzi bya Uganda bannange byakyuka, tetwokyayagala bafere. Ate nze ndiwe NRM naye eŋŋombo ya DF eno nagyagadde. Bakugamba real change, kye bayita real change zezo sente z'osigaza mu nsawo zosobola okuba ng'osobola okuweererako omwana wo, ng'osobola okweriira ku ngege n'okwejjanjaba. Real change tekitegeeza tenti na butebe, tekitegeeza t-shirt, kubanga tegenda kunnyamba. Real change kye kino Abedi kye yateeka mu constituency. Leeta obutaasa bwange. Zino emmwanyi nazikuŋŋanyiza mu bantu Abedi be yawa emmwanyi, naye twagenzo zibala zenna kampani bagita Wilver City Coffee n'abakozi 23 twatudde ne tubala emmwanyi emu ku emu ne tufunamu emmwanyi 2,836. Kati tugenda okulonda nga ennaku z'omwezi 15 January already Abedi obulu bwalina mu box buli 2,836. Bwe bululu buno
munfulira nyamba kwa buteeke mu butaasa abantu babulabe era babubale tuve wano nga tutegedde nti Kimanya Kabonera Abedi Bwanika alya n'opposite uyiwemu eze mmwanyi twazijje mu balonzi Abedi Bwanika beyawe mmwanyi abakimanya Kabonera bokka abantu mwenna tubatuusaako akamwanyi kammweka kakati ate ne bankola obulungi obw'ekitalo emmwanyi eno eyina ekyenjawulo kuba nze ndi mukugu mu by'emmwanyi njagala mugitunuulire empeke Abedi Bwanika tagaba bumwanyi mwanyi Abedi tagaba bumwanyi mwanyi eno ye mmwanyi entuufu sikuriini 18 Abedi gyagaba ate era mu kisanja kino ekijja yatukozeeko dde emikolo kuba yatugambye ekisanja ekijja buli muntu oba oyagala oba toyagala ogenda gaggawala ku mpaka ezo kibooko tujaziba kuba gwe bwoba toyagala gaggawala tugenda kulwana naawe twakiri tunazisimba ewuwo ku mpaka kasita gwajjo zinoko mulaba obululu Abedi bwayina kati buno obululu bwe tugenda okuyingira nabwo ng'ennaku z'omwezi 15 January 2026 kakati ababadde balowooza nti bayina obululu mbasaasidde kakati bwe tumaliriza ng'abantu bonna bakkiriza nti Abedi yatuwa obugagga kakati bonna ng'ennaku z'omwezi 15 bagenda kubukwata seba abakoze mujje mulimu tegunaggwa muyiwe muno bagenda kukwata obululu bwonna babuyiwewa mu bokisi ya Abedi so yiwa bokisi ejjule yiwa bokisi ejjule yiwa bokisi yiwako yongerako obululu bwa Abedi yongerako obululu bwa Abedi yiwako aha kati obwo obuyise temulonda obwa Abedi bumumala kati wali kuteesa simanya asimwe bani obwo bwe bwabwe kubanga bannange okugaba kirungi obufiseewo bakina asimwe simanye bana batamanyi luzungu bakuteesa bani bajja kutwalako obwo kati kino kye bayita riyo change era olaba bokisi ya kalaki bokisi ya dyefu nga 15 egenda kuba ejjudde obulu obunasigala nga buyise bwe tujja okuwa ku bali ekyo nkimaze njagala okusaasira onaleba Abedi nti bwe yafuna ssente talina bambike yeekolera zonna n'aziteeka mu mmwanyi n'azibagulira ziri mu balonzi sebo nange nzize n'ekirabo nange nkuweyo ku kamwanyi osimbe weewaawo ziri waziza mu balonzi ate osimba akamwanyi naawe obeere ng'olina ku ki mulete mmwanyi z'omubaka sebo nkuwadde ekirabo kino nga nkusaasira kubanga gwe kyewafuna kyonna kino ekisanja wasalawo okukizza mu baki mu balonzi teeka wano ebirabo by'omubaka kaakati sebo nsaba abaana basome omukyala aleme gamba nti sente zonna wazimalira mu balonzi baawa bakimanya Kabonera bino ebirabo bibyo osimba akamwanyi gwe mubaka owa akamwanyi Kimanya Kabonera eberemu obugagga nga butandikira ewuwo okutuukira ddala ku mulonzi asembayo ekyo tukimaze sebo DJ Sokompe Deputy President wa NUP mu Buganda ow'ekitiibwa Muhammad Muwanga Kivumbi njagala mulize bulungi tandika DJ tuwulire obungi era n'ebirala ng'ekiteeso kinajja mumulirizanga leediyo ndibabulira ebyokukola olunaku ebingi ennyo kino tebagenda kukitwala emmwanyi emaama yeki kwata mwawe onalaba Muwanga Kivumbi yantumye obubaka obwo akugambye nti emmwanyi ye maama era ye taata emmwanyi yeki ye maama era ye taata tambula DJ katonda abantu yategerekesa bulungi abajja okuteesa ebirala birindo okwako wandiisa biki ebitulese tutese kuki kyekyatuleese era tekiri mu kibiina kya byabiki byabufuzi kwata mwawo onaleba Muwanga akugambye
nti ekigambo ky'emmwanyi n'enkulaakulana tekiri mu bibiina byaki ekibiina ky'abannakimanja kabonera nkulaakulana ekibiina kyaffe kamwanyi owa nuupu owa NRM owa DF mwenna tuli nammwe wano si lwa nsonga ndala tewali gwe bajjewuwe mwenna mwereese ku nsonga y'akamwanyi n'enkulaakulana Honorable Muwanga akugambye ku mmwanyi tewali bibiina bya bufuzi owa nuupu owa DP owa Jema tuli kwa Bedi Bwanika DJ genda maaso minisita nga mmaliriza okubeera mumukubire kwamugalo ate ekirungi nnyo minisita bw'abeerawo kitegeeza Jibuliiri bw'ali ajja kujja ebyaffe abitwale ewa Katonda naye ayagala okutwatala bya Katonda nabyo n'abitubuulira nakyo tekiriimu ki sitaani kati okiddawo obulungi nnyo kubanga Jibuliiri ki bw'ali twanga tubajja nga babadde Masaka eyo ne bakiyitira ebigambo kyoba byonna ne bekyogera gyotabadde minisita byogedde otegeere biki ne tunoonyola abantu netwotabadde kati Jibuliiri Katonda mwemuwe bulungi ekifa wansi w'ensi kyabaganda be batyo bagamba abaami ba Kabaka n'abaami ba palamenti nebazaamu bwalikola enfuzo kwatamwawo Deputy President owa National Unity Platform ow'ekitiibwa Muwanga Kivumbi akugamba nti yeebazaamu Bwanika akaki ak'ensusso tambula DJ Omusifa abantu batyayo nze kakiika nga finance ntuulako nenagamba ntayi kwatamwawo Honorable Muwanga Kivumbi ku nsonga y'emmwanyi yeetiiririra era akugamba nti nze natya nentyayo ne Abedi n'akola ki n'asonga ng'agamba bannakimanya kabonera wano we wali obulamu bwabwe tambula DJ balikono bagamba oba balanja kutantya nekanyende ntaase ki emmwanyi abalimi eddoboozi ly'abemmwanyi likyakola ki kumulikika nolwekyo omuntu akutenga bwe n'agenda mu mbuga ya Salangwa n'alwana tinaye tetulina omwebazaamu akaki ak'ensusso mukwatamu Honorable Muwanga Kivumbi abannakimanya kabonera mwenna abagambye Honorable Abedi Bwanika tulina okumwebazaamu akaki weyongere mu maaso amatala akawondo kati tetugayanirako nako tekaliiwo lwaki wadde ng'omubi omuki omweru. We thank you so much. Olana namwebaza n'executive ya Buganda Caucus nawe okizzemu bwe Masaka kikusonga y'emmwanyi tumwebaza n'olutalo lwakoze abantu beekiririza nange natyakolo olw'eri ebibiina by'ofiisi n'entya ate tuvaana mu kibuye niyo nagamba kukyemmwanyiza omukama wange nta kanyende njogera oluzungu ne Jibuliiri sisijja kulinga Jibuliiri omukulu akubye Bwanika tonki wabadde muzira wekyo yabadde ki Abedi Bwanika ku mmwanyi muki kakati gwali wano ng'oli wa National Unity Platform ow'okulonda omutegedde Deputy President wa Nuupu mu Buganda atuwadde sigino nti omuzira w'emmwanyi mu Uganda yonna ate ng'ebyo ebigambo yabyogeredde Masaka wano n'abagamba nti ku nsonga y'emmwanyi bannamasaka omuzira wammwe yaani ya Abedi Bwanika. Kakati kambabuuzeyo ekibuuzo omwana bw'akulembera ttaamu eno ne bamuwa ebigezo byonna n'abiyita ttaamu ey'okubiri bw'akulembera era asigala mu nnamba emu bamuteeka mu nnamba 2 luli ffe ng'ab'emmwanyi Honorable Abedi Bwanika twamuwa omudaali nga Kofi champion kakati ate olwaleero tulina obubaka obuva mu National Unity Platform nga bukulembeddwamu Deputy President Deputy Sebo si Vice oli Deputy Mulamba obubaka obwo ng'atugambye nti omuzira w'emmwanyi yaani mpereza akaveera kangaako tukole emikolo tuve wano ku lwa Deputy President wa National Unity Platform mu Buganda w'ekitiibwa Muwanga Kivumbi. Sebo natumiddwa mwenna mwewuliriddeko omuzira w'emmwanyi mu Uganda ne Masaka bamuyitaani Abedi Bwanika. Kino nkikola ku lwa National Unity Platform okuva ku bubaka bwa Deputy President mu Buganda
omuntu gwe tugenda okulonda ng'ennaku z'omwezi 15 January yani Abedi Bwanika. Sebo yimirira awo nze nkuwa obubaka bwa deputy president nve wano. Owekitiibwa Mwanga Kivumbi yatugambye nti gwe ku mmwanyi oli hero. Kakati naffe ne tugamba tetugenda kudda mabeka ng'omuntu soja akugambye yagenda mu mbuga ya Salambwa okulwanirira emmwanyi ate ne tatukola ku mikolo mu butuufu kiba kikolwa kya buli az'amaanyi.